gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero ekigambo kyo nkiwulidde kiyingidde mu magumba gange, kiyingidde mu busomyo, kiyingidde mu mutima gwange. Mbatiziddwa mu njiri yo Yesu Kristo. Kyenvudde nzikiriza n'omutima gwange nga tewali ankaka era nga tewali ampaliriza. Nsazeewo okuleka ekibi era nsazeewo okulokoka. Nsazeewo okutwala obutuukirivu. Endagano zonna n'ekibi kyonna mbyekutulako era mbinaaba mu musaayi gwa Yesu. Binaabe mu musaayi gwa Yesu. Naaba endagano zonna n'ekibi kyonna ekyegatta naawe. Naaba endagano z'ekika, naaba endagano z'amawanga, naaba endagano za buli ngeri ez'ebukojja bye wasanga mu masaŋŋanzira, relationships z'ensi eno, eddogo lye baakunyookeza bye baakusindikira, ebirabo bye baakuwa, endwadde ezibadde mu mubiri gwo zonna zinaabe. Ye Katonda akunaaza omulundi gumu n'otukulira ddala. Naaba ekibi kya Adamu ne Eva, ekibi ekirondoola. Naabira ddala ne by'obadde ogenda okukola ne mayindi embi, ebirowoozo ebibi by'obadde olina byonna binaabe. Mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Weebale Taata, weebale Yesu. Yimusa emikono gyo waggulu. Gamba nti ayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okuleka ekibi, okuweebwa obutuukirivu. Era nzikiriza Yesu nti oli mwana wa Katonda eyaweebwayo, naawe ne weebwayo okundokola n'okubeera ssaddaaka yange. Waffa n'ozuukira, oli mulamu olwaleero. Kyenvudde nange nkuwa obulamu bwange, nange mbeere mulamu. Gwe yafa n'ozuukira, ne bwe ndiba nfudde era gwalinzuukiza. Kwegayiridde Mukama, sonyiwa ebibi byonna byonna byenzijukira ne byeneerabidde. Nfuula kitonde ekijja. Nzikiriza erinnya lyo Yesu. Njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, gayingire mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Sangula amannya gange gave mu kubonaabona, gave mu kulemererwa, gave mu kufa nga ndi muto, gayingire mu kuwangula era gayingire mu kuwangaala. Kwegayiridde Mukama, amannya gange gave mu bwavu, gayingire mu bugagga, gave mu butagasa, gayingire mu kugasa. Mpa ekirabo kyo Mukama, nkiyaayaanira eky'Omwoyo Omutukuvu. Saba Omwoyo Omutukuvu. Saba Mukama akuwa Omwoyo Omutukuvu. Saba Mukama akuwa Omwoyo Omutukuvu gwali ku Solot FM. Saba Mukama akuwa Omwoyo Omutukuvu gwali ku Solot TV. Saba Mukama akuwa Omwoyo Omutukuvu gwali ku Solot Media App, gwali ku YouTube, gwali ku Facebook, gwali ku TikTok. Saba Mukama akuwa Omwoyo Omutukuvu. Yimusa emikono gyo waggulu. Saba ekirala ky'oyagala. Saba ye ekirala kyonna ky'oyagala. Saba ye ekirala kyonna ky'oyagala. Kitange gwenyimirira maaso nga mpeereza bulijjo, bano mbasabira ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Mbasabira amagezi ag'obwa Katonda. Mbasabira ekisa kyo Mukama ekitali kipime. Mbasabira obujulizi, mbasabira obuwanguzi. Mbasabira amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Mbasabira okuwangula ensi, kubanga tewali ayinza kuwangula nsi nga talina ggwe Kristo Yesu. Bawe okuwangula, bakolere n'ababadde babamanyi bakirabe nti waliwo ekyabaddewo, omuntu ono yafuuse ekitonde kijja. Bagende babale ebibala eby'omwoyo ate n'ebibala ebyo bibeerengawo. Abali ku Solot FM mbasabidde, abali ku Solot Television mbasabidde, abali ku Solot Media App mbasabidde, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok, abali ku mukutu gwa X mbasabidde, abali mu malwaliro, abali mu makomera, abali mu mayumba, abali ku mirimu, abali mu buli nsonda ya nsi, mbasabidde Mukama balabe ekisa kyo mu linnya lya Kristo Yesu. Wiiki eno obulokozi bwongere otuviirayo. Obulokozi bwongere otuviirayo physically, spiritually, mentally, financially. Obulokozi bwongere otuviirayo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Gamba nti amiina.